Tosobola okugula akagaati ka banzi ng'ojja yasaabirira mu Uganda is blessed ya nnyoko. Pozi ng'oyogera ku Uganda ye Kenya oba oyogera ku Uganda ya nnyoko. Eno gye yakuzaaliramu n'akutuulira n'akubyabyaataza that's why olinga ng'emmondo, olinga ng'enjovu, olinga ng'eddubu. Nabagamba nti omuntu yenna ate n'ayogera eby'ekisiru okudaivatinga abantu okubajja ku mulama. Wallahi ngenda kujjako giraavuzi kkube ebibbe ya Nakoosi girama ku Bibbi. Lwaki musiriwaza nnyo bannayuganda? Ate era lwaki mwesiriwaza nnyo? Lwaki mwewuusa nnyo? Mu abantu abaali badde endabirwamu today mwe twetunulako ne tweraba ne twojja obusubi maaso abeeyita bannaddiini. Ate olwaleero mmwe mwogera eby'ekisiru mu Uganda is blessed. Franklin Mondo, Uganda bwe ba blessed lwaki bakutuulira nga bakuzaala? Uganda kikolimo. Uganda kikolimo. Uganda kikolimo Mondo. Leka kubeeraawo olw'okuba otunulanga eddubu olw'okuba otunulanga envubu bw'omwenda bw'oti omuntu n'akutunuulira bakuweerawo mabugo nti owaayo okabira kinga bitalo. Kakati leka kulowooza ng'era eddubu. Leka kulowooza ng'era eddubu. Wasulanga mu nnyumba erimu ebinaabiro, ebisenge, biki. Ng'olya ne ku mmere ennansi eyo gy'oli Mondo. Okeeragana nnyo luli weebakanga. Eyo gy'oli Mondo. Olya mmere y'amawulu. Eyo gy'oli Mondo. Tovuga mmoloka gy'ovuganga e Uganda. Ejoli Mondo teweyagala then lwaki tokomawo mu nsi eri blessed nga Uganda. Uganda ebadde n'abafuzi bangi naye obufuzi bwa NRM bulungi bukirako ku bulala n'ogaawo ekitiibwa Katikkiro. Once you mention ekigambo obufuzi mu nsonga z'obukulembeze kitegeeza eyo gavumenti ebambi kuba gavumenti erina kuba nkulembeze obukulembeze. Bw'oba Museveni yali badde mulungi waali muyise mukulembeze tewaali muyise mufuzi. Naye wagamba olabye obukulembeze bungi naye obufuzi bwa Museveni bulungi n'ogamba oluvannyuma bukyeyita kipasita. Bwe ng'oli pasita waawe ggwe wanti buze pasita Mondo gw'oli pasita waawe Mondo zibeera zi pasita. Eriyo pasita nga kisolo kawali gwe ekisolo ate obeere pasita. Nze pasita Mondo era ze gwe mulaba ndi pasita but Uganda is blessed. Are you sure you were pasita? Pasita alowoozaga ggwe bannaddiini abaali badde nga abatabaganya, abaali badde nga abaluŋŋamya, abaali badde nga emisindalo egyogera ku bikyamu ti naye wano kikyamu, ye naye wali kikyamu, naye wano kikyamu. Ate be babuuse abakolera abanyigiriza okwongera otunyigiriza. Ozijjukiza ono omusiraamu w'e Kampala mukadde bwe nalinnye mu mmotoka ya Museveni mutusibyeko embeera embi basajja mmwe. Abaana bo batunuulire mu maaso obagambe nti Uganda is blessed. Njagala bakubire ku Zoom naye bakubire ku video call obagambe baana bange Uganda is blessed. Bagenda kubuuza Daddy komawo Uganda eri blessed nga bugambye komawo lwaki wadduka? Uganda bwe blessed lwaki tewawanga mwana wo buyambi kumanyoka? Mwana wo nnyina n'atuuka okufa maama wo mwana wo tomujjanjaba, tomulabirira, tomuwadde olwataano, tomanyi na baana bo kye balidde. Mu Uganda is blessed. Gwe sajja atalina na buvunaanyizibwa tasobola na kulabirira makaago gwa yasaamirira mu bantu. Mu Uganda is blessed. Omukazi wo n'atuuka okufa sirimu gwe wamusiiga alamuwadde yadde ezigula empeke. Mu Uganda is blessed ddala oli Mondo. Mondo giraga kudde ebisajja ebyo ebyakulanga ebirya ccacu kiringa ebikoko ebizungu, kiringanga bino ebikokokoko kyova olaba kyogeranga nkoko era kirowoozanga nkoko. Kiri awo kiringa ekiri emmere y'enkoko sinakindi emmere y'engulube. Kyova olaba kigejja muno mu mawatowato n'okitunuulira kati Mondo bwakkuba amabega olowooza akutunuulidde, aye bwakutunuulira olowooza kkubye mabega. That's why era kyogeranga ekiri emabega. Mondo lwaki owolokosa by'otamanyi ggwe Kimondo giraga kudde? Lwaki musiriwaza nnyo bannayuganda? Ate era lwaki mwesiriwaza nnyo? Lwaki mwewuusa nnyo?
mu abantu abaali badde endabirwamu today mwe twetunulako ne tweraba ne twejja obusubi mu maaso abeeyita bannaddiini ate olwaleero mmwe mwogera ebyekisiru mu Uganda is blessed. Are you sure Mondo Uganda is blessed? Mase kyekiriwo. Are you sure Uganda is blessed? Gwe Bayibuli gy'osoma musiru gwe ddiikuula gwatunula ng'ekijjankunene bino ebijjankunene Paul Kafeero omugenzi bye yayimbangako. Bayibuli gy'osoma yakugamba nti ekintu ekiri blessed kitunula nga Uganda. Oli musiru ogisoma kipuula nnengo giva mabega wama maama wange Nakirijja Margaret nsanyusa okulaba omanyi maama wange omugenzi bamuyitanga Nakirijja Lamula. Kaakati ate bwe nzija ku mutala guno nensangawo maama wange Nakirijja nsanyusa okulaba maama wange. Mbadde ngamba oyo ddandala maama ononsonyiwa Nazerwana naye kansooka oyomba. Mbadde ngamba oyo ddandala ye Bayibuli gy'asoma emulaga ng'ekintu ekiri blessed oba ensi eri blessed etunulanga Uganda. Then eyo Bayibuli gy'osoma Mondo yakikwangala ogisoma ogiva kipuula nnenge eyo si ye Mukama gye yawandiika because Uganda teyinza kuba blessed n'engeri gy'etunulamu. Eyo gwe Uganda eri blessed naye wakyagiddukamu kyo ssebo kyadduka ewali omukisa gwa Katonda. Mukama ensi gye yateekamu omukisa kyo kyagiddukamu ne kigenda kiwaŋŋangukira mu Amerika. Sebo kyo kyagiddukamu Uganda eyo gye kigamba ensi gye kibuulira enjiri nti Uganda is blessed ne kigiddukamu ne kigenda mu Amerika. If Uganda is blessed then waddukira ki? If Uganda eri blessed then waddukira ki? Lwaki tokomawo mu kintu ekiri blessed nga bwe wagambye Mondo Kagonyera? Omanyi bazadde bo bakiraba, omanyi abazadde batuwa amannya zewake waffe ndi Muganda. That's why bantuma erinnya nti Kikomeko. Ekyana ekyo Kikomeko kyekirina okusembayo. Kaakati naawe bazadde bo bakutuuma Mondo kubanga otegeeranga Mondo Kagonyera. Uganda eri blessed kyokka nga gwe mu kugenda n'okusiibula tewasiibula waddukamu nziruke. Uganda nsi eyeyagaza kyokka gwe n'ova wali ensi eyeyagaza ate n'ogenda wali ensi eteyagaza oli mugwi wa ddalu. Onaaba otakyogamba gw'olinga omukazi akufumbirwa n'asaawa emitala oluttiza emisiri n'anoba nti ye takyayinza ate n'agenda n'afumbirwa owa booda. Kaali gw'ava mu kintu ekiri blessed n'odduka n'ogenda ate mu kintu ekitali blessed. Labirayo mu Amerika gye waddukira gwe ddandala gwe. Enguudo ziri zitazifaanana n'eza Uganda. Ebyobujjanjabi bibiri bitabifaanana n'ebya Uganda. Mondo Kagonyera baali bakuliddeko enguzi eyo gy'oli oba eri wano wokka Uganda. Cabinet ministers mu nsi mu Amerika mwoli engazi enzibu obadde okimanyi batono okusinga ab'e Uganda. Uganda eri ku fuuti obufuuti eringa akanya katooyi. Obadde okimanyi nti bannansi balina eddembe lyabwe eryekalakaasa eryogera ekibali ku mitima wano ekitaliiwo. Obadde okimanyi nti bannansi eyo gy'oli balina eddembe lyabwe okulaga obutali bumativu to the extent ne Katikkiro wa Bungereza ye wadde toli Bungereza oli mu Amerika naye bebamu. Ne Katikkiro wa Bungereza agenda kulekulya kubanga endowooza ye tefaanagana y'abannansi bakulembera. Toyinza kukulembera bantu ng'endowooza yammwe tezikwatagana. Kaakati gweno mu Uganda gy'oga nti eri blessed ye wali omukulembeze saabali w'enguzi saabatemu saabakenuzi ate nga avuga abantu be batakwataganye ndowooza. Are you sure America eri etyo? Tunuulira government system yeye wammwe gy'oli otunuulire ne gye waleka e Uganda. Are you sure bifaanagana? Oluveyo ne kijja ne kiboloboota ttabo yakubuzi Facebook live esajja ekikulu n'agakudde gaakyo kiringa ng'ekirya kyacuwa enkoko mu Uganda is blessed. Eno Uganda yali badde ensi eyeeyagaza. Singa tewali bisajja bifaanananga mmwe, singa tewali bisajja bitegeeranga mmwe ekisinga okunnuma. Oluvangu kyeyita kipasita. Bwe ng'oli pasita waawe ggwe wange. Bunze pasita Mondo gw'oli pasita waawe Mondo zibeera zipasita. Eriyo pasita nga kisolo. Kawali gwe ekisolo ate obeere pasita. Nze pasita Mondo era ze gwe mulaba ndi pasita but Uganda is blessed. Are you sure you will pastor? Pastor alowoozaaga ggwe. Pastor ategeeranga ggwe.
bannaddiini abaali badde endabirwamu mwe tweraba okujja obusekero obutuli mu maaso oba obujonjo obutuli mu maaso. Bannaddiini abaali badde ekyokulabirako, bannaddiini abaali badde abantu abaluŋŋamya abalaba ebikyamu mu ggwanga ne bagamba nti wano kikyamu bitambudde bubi. naye be bano bannaddiini be tulinawo ba Mondo Kagonyera. mbu Uganda is blessed, ensi eri blessed. mwe battira babita Nabukenya, mwe basibira basejjirinya, mwe basibira bamachete, mwe basibira bani. Then how Uganda is blessed? Singa wakuwa akazindaalo olwo Yesu akomyewo nakugamba tunnyonnyola ensi mwoli ogisanze otya ng'ojja otikka obulya mu bantu mu maaso ga Kristo nti Uganda is blessed. ajja kikuba oluyi akyali amatama, ajja kikuba oluyi akyali amatama. wano kyo kyadduka mu ggwanga just kuwa mu Bibbi Wine kazindaalo ku maziika ga Pastor Iga ne batandika okukizoganya. era kyo kyennyini ne kibawo ne kikola statement nti bakama bange oba nakoze bubi okuwa Bibbi Wine akazindaalo munsaasire nazizza omusango. gwe kyogamba mu nsi eri blessed mw'osangayo mu si kukuziika awo omuntu omu akazindaalo naaba nga zizza gwa naggo mu lulimu gwi wa ddalu. mu bino by'ebisumba, bino by'ebisumba ebikwata obuzindaalo ne birowoota taboya, bino by'ebisumba ebyogera ebitali munsa. Uganda is blessed. If Uganda is blessed, why did you run away from the blessed country like Uganda? Waddukira kikomawo, komawo mu nsi eri blessed. tuli ebitafutafu omaze okusiga Uganda eri blessed ate gwadduka ogenda okulya amawolu. Mondo nkulayirira era mu Uganda wasulanga mu nnyumba etegerekeka ebbunga, wasulanga mu nnyumba erimu ebinaabiro ebisenge biki ng'olya ne ku mmere nnansi eyo gy'oli Mondo okeeragana nnyo luli weebakanga eyo gy'oli Mondo olya mmere y'amawulu eyo gy'oli Mondo tovuga mmoloka gy'ovuganga e Uganda eyo gy'oli Mondo teweeyagala. Then lwaki tokomawo mu nsi eri blessed nga Uganda? Nabagamba mwe mwabeeranga mu Uganda ng'ojja kwesanga tubeesiimisa naye mwe bwe twesiimisa emutuukira okudduka. wano we njogerera nti bw'olaba emmese edduka egenda mu muliro manya nti ekigigoba kyo ky'okusinga omuliro. olaba Mondo gwe neegombanga nti ali emmere bw'ayagalira adduka n'agenda n'alya amawulu. olaba Mondo gwe neesiimisanga tyavuga tekisi simanya V8 adduka n'agenda mu buwaŋŋanguse gyalinyira bibbaasi. olaba Mondo gwe neegombesanga tyasula mu nnyumba obwagunga tyasula mu zibedi space ali eyakola bwa sekadama. manya waliwo embeera eyakuddusa Mondo okutuuka okuwaŋŋanguka. kakati nkusaba Mondo mugisha Mondo Kagonyera lekeraawo okubuzaabuza ensi mu Uganda eri blessed. bweba eri blessed komawo mukisa gwe Uganda leka kubanga bano nti Yesu wasula ekyamagero ye wadduka. komawo mu nsi eri blessed, komawo mu nsi eri blessed. era nsanga obuzibu okuyita baddandala nga bano abawumba tutu nga bano abasumba. nsanga obuzibu okuyita abantu nga mmwe abasumba kyetaddeko erinnya lya pasita mwekyogerera amajombo wowe gakyo, mwekyogerera ebintu ebifaanagana ng'omusoka gw'essalambwa. Uganda is blessed. mwagala kwonoona nsi yaffe eri blessed. come back, we enjoy together the blessed country. come back and we enjoy together. why did you run? waddukira ki mujama otuutu gwe? waddukira ki munnange Mondo Kagonyera agira amakudde? komawo. if Uganda was a blessed country, then come back and we enjoy together. naye ali wali amakudde gamuli gati galinga wano omukazi simanya gwe bateeka waliwo nno oluyimba challenge ngalo obwepwa waggulu obwepwa oyo omukazi gwe mulaba oyo abantu bakola challenge nga banene bazibuka nosanga nga mukwano gwange ono Madirati yani Kiko naye nakakola mu challenge ne kamugezza engalo obwepwa. kakati gwonade oli mu app zino ez'amakudde engalo obwepwa ali awo
alina amakudde teyesobola na bulungi naye mu Uganda is blessed. Come back mu Uganda eri blessed. Mulekerawo okubuzaabuza bannansi, mulekerawo okubuzaabuza abantu. Bw'oyonjanga eddiiro making sure tina ekisenge okirongoosezza, naye ate kyannaku nnyo tyosanga omuntu agamba nti ekisenge kiyonjo naye nga ne mu ddiiro bw'otunulawo wakyafu oli mugwi wa ddalu ani atasobola tiraba nti Uganda kattiro naawe wennyini ekyakuddusa mu Uganda bwali butali butebenkevu mu nsawo yo n'ogamba kanziruke kakati oli eyo oboloboota mu Uganda eri blessed yeggwe musajja omunene gwensoso okulaba alowooza ng'abajjagala edda nga tukyali bato abantu abanene tubawo ekitiibwa tulowooza bategeera nnyo sisinkana Mondo kagonyera omusajja omunene alowooza ng'abajjagala ajira okulya ccacu ajira okulya ccacu mu Uganda is blessed. Waliwo n'omusajja gwe nalaba omu ow'ekitiibwa Charles Peter Maida naye ng'akola statement eyefaanaanyiriza naye ng'agamumuleke sijja mwanigula. Uganda ebadde n'abafuzi bangi naye obufuzi bwa NRM bulungi bukirako ku bulala n'ogaawo ow'ekitiibwa Katikkiro. Once you mention ekigambo obufuzi mu nsonga z'obukulembeze kitegeeza eyo gavumenti ebambi kuba gavumenti erina kuba nkulembeze obukulembeze. Bw'oba Museveni yalibadde mulungi waali muyise mukulembeze tewaali muyise mufuzi naye wagamba olabye obukulembeze bungi naye obufuzi bwa Museveni bulungi n'ogamba obufuzi bwa NRM bulungi teri bufuzi bulungi. Fe mu Busiraamu tulina enjogera egamba nti teri kibi kirungi oba teri kibi kiri yaddeyaddeko buli bufuzi bwe bubeera bubi. Kakali kyekimu n'ono omujegga oyagala kwonona ensi yaffe eri blessed kumanyoko eri blessed yawa kyova olaba numa nnyo kubanga tewali lukiiko lutwala basajja nga bano balokola empaka Katambaala. Numa nnyo okubanga tewali lukiiko lusunsula bapasita. Kyova olaba buli w'obasanga yeyogera ebyasanze yeyogera kimujjidde yeyogera kwegamba kiki nnyo n'aligambye nti olowooza Uganda bwe wagifunyemu olowooza nti buli omu Uganda agifunyemu naye naye wennyini wagiddukamu era ekitegeeza Uganda togirinamu yadde omugabo mwami Lwasa mwami Mondo. If Uganda is blessed then come back in the blessed country. Nene wadduka kiyumba anaagwa n'obugoye bwo wallahi babukusanzeeyo naye oli wano Uganda is blessed. Wano Mondo gwasindisa bamuyita Medi Menzi angambye tonkuba maluso nkulumbye mu nju ya kitaawe era gwa yagadde nga kuku kulumbyeko mu nju ya kitaawe ogira okulya embizzi omusiraamu alya embizzi ku mannyoko tunange eddubu kulumbyeko mu nju ya kitaawe mwekubira amalusu ssebo oba nnumbye ku kibanja kyange. Anyway webala ate naye kunjagala kubanga singa obadde tonjagala singa tondaba ogamba tonkuba malusu naye ng'ate oyina option ey'okunyiga left button nova flyvel. Bannange kamba buli teri kintu kibi nga mukulembeze oba mufuzi yenna kutandika kozesa bannaddiini oba bemuyita bannaddiini okufuggaza bannansi oba okubajonyesa oba okubayimbya endubaali. Bannaddiini abaali baddenga abatabaganya abaali baddenga abaluŋŋamya abaali baddenga emisindalo egyogera ku bikyamu ti naye wano kikyamu naye wali kikyamu naye wano kikyamu ate be babuuse abakolera abanyigiriza okwongera otunyigiriza ozijukisa ono omusiraamu w'e Kampala mukadde bwe nalinnye mu mmotoka ya Museveni nena baddenga ali mu jjana noga abasiraamu tukolerera genda mu jjana yejjana yagikolidde yagifunidde ku nsi ate ng'enkyatu atusaaza naga mukolere nnyo ejjana ya Allah tetuukika munoga oyo muli w'embizzi taddamu kunsaasaansi. Nogamba nze sisaza omuli wa mbizzi kakati be bano ba Mondo kagonyera abasirusiru
ogenda kwonoona ensi yaffe. Uganda is blessed kyokka nga kyo kyadduka n'obukunda bwakyo babukisanza ku airport. Kiri awo kigiraga kudde bwe kitunula eryolowooza kitunudde. Mondo olina shepu gwe. Uganda is blessed. Lwaki Uganda eri blessed? Bakulinnyako nga bakuzaala. Nnyoko yakutuulira nga akuzaala. Kyova olaba wabya byatala. Nze yeekolera itongo ate ogenda kunkola ki? If Uganda was blessed, abasawo baalagajjalira maama wa Mondo. Ze bino mbibagamba with the facts. Abasawo baalagajjalira maama wa Mondo. Abagenda omuzaala n'atuulira Mondo n'atuulira omwana. Kaakati Uganda bw'ebeera blessed. Lwaki bakutuulira nga bakuzaala nga abasawo bakulagajjalidde? Maama oyo yakutuulira, that's why olinga gundi enjovu. Wabali atalo olinga nga lumondo omulinnyire mu mulyango. Mu Uganda eri blessed. Bw'eba eri blessed komawo mu nsi eri blessed. Kyadduka emisinde n'emiwalume gyayo ne zino empale zakyo eziringa kateni. Bino empale bya Mondo ebiringa kateni z'okugunda. Nemanyi kateni z'oku hoteri zino ez'omu byalo. Babikisanza Ntebe nga kyo kimanyusa oli akikubira nti Mondo walese kateni zo ne kibaga ezo mpale zange bannange muzireete. Ne kibaga bannange ezo mpale zange muzireete, temugaana empale zange muzisanze wako airport temuziyita kateni. Maama wakyo yakituulira nga bakizaala. Kirina essaati ziringa ebitambala by'entebe zino ez'omukyalo ez'edda. Zimwasa juti nakyo nga kidda ku bantu mu Uganda is blessed. Lwaki nnyoko yakutuulira nga akuzaala? If Uganda was blessed, nnyoko yakutuulira lwaki nga akuzaala? Abasawo baamulagajjalira nga se n'olubuto okuzaala omwana era okukkakkana bambi nga nnyoko baabu we akutuulidde nga akutaala. Franklin Mondo, Uganda bwe ba blessed, lwaki bakutuulira nga bakuzaala? Uganda kikolimo. Uganda kikolimo. Uganda kikoli mu Mondo. Leka kubeera awo olw'okuba otunulanga eddubu, olw'okuba otunulanga envubu, bw'omwenya bw'oti omuntu n'akutunuulira bakuweerawo mabugo nti owaayo okabira kinga bitalo. Kahali leka kulowooza ng'era eddubu. Leka kulowooza ng'era eddubu. Uganda is blessed. Ensi eri blessed mwe battira ba Rita Nabukenya. Ensi eri blessed mwe battira ba Yasiini Kawuma. Bw'ekyogamba Uganda is blessed, gy'oli abasomesa beekalakasa nti tusasulwa. Abasomesa bafuna emitwalo 3 eyo gy'oli. Abasawo bafuna busammambiro. Uganda is blessed, eyo gy'oli sukaali agula atya? Okusinziira oyinza okujja n'oyasaamira agula 5,000. Muzeeyo Uganda, anjagala ozizze muzeeyo. Ate era osinziire minimum wage ku buli mukozi akola mu nsi eyo yeerimiridde etya? Minimum wage eyimiridde etya? Amafuta ewammwe gali gatya? Era bwe gaba galinnye gy'emisaala gy'abakozi gyalinnya gyeyongeramu minimum wage yeyongerako. Ensi eri blessed. Ssaabaminisita waayo aba pulezidenti waayo agamba abantu nti mwozise sabbuuni. Mwozise ebikola bya mpapali, sabbuuni alinnye. Mulekeraawo okwasaamiriranga. Mulekeraawo okuleetanga olwali lwammwe mu nsonga z'omuzinzi. Mulekeraawo okwogeranga bye musanze mu nsonga z'omuzinzi. If Uganda was blessed, tewaali dduse, waali baddewo Mondo Kagonyera eyazannyanga ani akalengedde. Ye lwaki abafeera abasinga bettanira nnyo? Owa pastor kwagala otunulira Mondo atunula ng'omukubi w'obutayimba, ssebo naye abuulira njiri. N'okitunuulira kigisoma kigiva eno kyojja kisoma Quran. Munakyo kibuulira njiri, tekiswana soma Bible. Kiri awo n'empale zaazo zakyo ezikiringa ng'emmere. Munakyo kibuulira njiri. Bw'obanga oyambadde emiwalume gy'ebisaati byo n'empale ze ziringa kateni z'omukyalo w'oteeri, lekera okulimbalimba ensi nti Uganda is blessed. Kale nagaayo ekiri blessed mu Uganda. Owampa ensonga lwaki Uganda is blessed.
bwe bakutuma ebintu ebiri blessed osobola okusosa Uganda nti Uganda is blessed oliawo otunula ng'ente enya Uganda is blessed bwe bakutuma ebintu ebiri blessed otwala Uganda oli mugwi wa ddalo mutusibyeko embeera embi basajja mmwe abaana bo batunuulire mu maaso obagambe nti Uganda is blessed njagala bakubire ku Zoom njagala bakubire ku video call obagambe baana bange Uganda is blessed bagenda kubuuza Daddy komawo Uganda eri blessed nga bugambye komawo lwaki wadduka Uganda bwe ya blessed lwaki tewawanga mwana wo buyambi kumanyoka mwana wo nnyina n'atuuka okufa maama w'omwana wo tomujjanjaba tomulabirira tomuwadde olwataano tomanyi n'abaana bo kye balidde mu Uganda is blessed gwe sajja atalina na buvunaanyizibwa tasobola kulabirira amakago gwa yasaamirira mu bantu mu Uganda is blessed omukazi wo n'atuuka okufa sirimu gwe wamusiiga alamuwadde yadde ezigula empeke mu Uganda is blessed ddala oli Mondo bazadde bakiraba nti omwana tumutuume Mondo kuba agenda kuba ategeeranga Mondo bweba Uganda eri blessed lwaki tewawanga mwana wo buyambi lwaki omukazi gwe wasiiga sirimu tewamujjanjaba paka kufaako banoolaba nti awona kuba mama wo mwana n'atuuka okulabirira ku TV Daddy mbadde nkusaba munnange wabaawo ekyasoba munnange sonyiwansi kale omwana nga yabuulira gwe kitaawo mbu naawe oli pasita gwe mujegga nekijja kikoze buposti saani welcome at home nnyoko lwaki wamulinda kugenda ku TV era lwaki wamala kuweerera maama ebirwadde byamutate n'ogaana okumujjanjaba nabagamba nze wano nkuba tewali kyemugenda kunkola nabagamba nze wano itongwa nkuba ate embala ye tewali kyemugenda kunkola omuyaŋŋaye nti nina fayiro 7 ennaggulu bwe ssaawa yonna bagenda kunzira ne bagamba more than ready as long as mulese bajjeno Katumba amala bajjeno bannange be bankutte ng'oleeta Fred nange akwate jjeno oli mugwi wa ddalu ku lutu Kurupa akwatenze generali oli mugwi wa ddalo kumanyoko Uganda is blessed Uganda is blessed naye nga towana famire y'obuyambi kasi n'omuwerebe ebirwadde nkumuunye Hello gano mujjanja banatuuka okufa n'omwana wo nga tolina adde omuwaayo omwana tumwekangira ku TV Daddy ate abuulirira esajja ekikulu Mondo kagonyera ozze kwogera ku nsonga z'eggwanga nga n'ez'amakaago zakulemye kwasa Daddy munnange wadde waliwo ebyagwayo naye mbadde nkusaba Daddy munnange obusungu kakkanya nakyo ne kijja saani welcome at home nnyoko sajja omukulu tosobola nakulabirira baana bo wadde okugula akagaati ka banzi Linda mundi ku program katone dakiika emu ngenda kukubira. Tosobola okugula akagaati ka banzi ng'ojja yasaamirira mu Uganda is blessed ya nnyoko. Pozi ng'oyogera ku Uganda ye Kenya oba oyogera ku Uganda ya nnyoko. Eno gye yakuzaaliramu n'akutuulira n'akubyabyaataza dasuwayi. Olinganga emmondo, olinganga enjovu, olinganga eddubu. Nabagamba omuntu yenna ate nayogere lyekisiru okudivertinga abantu okubajja ku mulama wallahi ngenda kujjako giravuzi kuba ebibera nakusi gira amakubbi kwekuzaana owa gambe ndi ku program ngenda kukubirako dakiika emu babiri kale ngenda kukubira mu dakiika 2 gwe linnyojje kukyennaakuwadde Segera buli munnaddiini w'oliba obuulira enjiri ezo ez'ekisiru eby'ekijegge ebyo ngenda kutuulamu nga Buchamani bwe yatuula mu ngoma ya lwaki temumatira nakuba Mondo kagonyera kumaliriza omulala abazayimwera baganyende mpumuleko oluulo luddako enkoko nja kugikwatamu Mbaagaliza kusigala mu ddembe ate buli munnaddiini ayogera ebintu by'ekisirusiru ngenda kukuba
ataba bujingo simanya atabani batabani bagugwa tabamu bajje zawuli ayogera ebyekisiru nja kukuba bwoba kitaffe mu Katonda genda ozaala omwana wa nnyoko kitaffe mu Katonda nga tokola Katonda bye yalagira kitaffe mu Katonda nga tokola Katonda bye yalagira bantu banyigirizibwa mbu kitaffe mu Katonda genda ozaala abanyoko kumanyaka